najjamu engoye zonna kati kyendabye naawe okirabye kyenalaba naawe kati okirabye ali eyampuliriza yajjamu engoye zonna okuva waggulu mpaka wansi siga ekifaananyi ng'oli wa myaka 2 ng'eyeeyambudde wa myaka 45. Netandika okugezesa okuva ku kyetwalaba kati nga tugezesa ekipya. Bwe yeeyambula kugamba ati kyenkola kyokola bakuta kutegula nantegula nangamba jangu tugende. Kimanyi nti otojite ne bona okola otya. Yes. Ne banaakuyako olwendo lw'amazzi bakuyako oba ki. So nzijukira mu bulamu bwange nga ntegeera bulungi it was my first time to have sex. Ogani yange ne organize endala ne ogani endala okusinkana nangamba party gye walaba esembayo yakozesa lulimi lwo ku ogani yange. Oh my God. Okozesa your tongue. Yes. Walinga wa kameza kalinga mu sitting room n'akaleeta kali kandabirwamu konna kali metallic naye nga kagumunga kalungi n'akaleeta n'akasimbaawo nasaako ekigere kye kati nkusigira ekifaananyi gwali yajja atugoberera haddeko ekigere bw'ati kyendali okirabye nkiraba yadde omutwe gwange wansi all the time naye nga nkola bwe wano waakwata wakola ekyo kyeyagamba wakola ekyo. Secondly nakikola ogwasooka nangamba towanda you swallow mira owanda olina sente oba oli munaku. Why do you came here? Lwaki wajja wano oli munaku toyina sente olina ogoberera kyenkugamba mira ne mira I vomited for the first time nanga atofa you'll get used bw'omenzirayo okunoonya ewa mukazi oli Yansiga Akawuka wakkiriza nti ono mukyala kyaka Yansiga nalowooza nentuukayo ne banzigulira gate namusanga bakola dduyiro atudde awo nangamba onafaanana Ssennoga nemugamba yenze ng'okuze ate okozekoze obadde mulwadde mugamba ddemu ki ekikuluma nemugamba bankebera nga nalwala siriimu. We are giving out kawunga and mukene to people living with HIV. Abalala bali ku bijanjalo babirya. People are suffering. Ministry egenda kuvayo emaleta ndiko okulangirira ng'ensoma bino wammanga mubiwulirize bulungi era ejja byogere eya health sikikola nko kabira ku mpewo naye waliwo ekisukka waliwo ekigenda beyond. Akawunga kanguze ulire mbeere no ampita dikiteeta Myaka zikulaba wano nina abateeka kimbuze kye banaalya enkya kyokka ngera ndiro ndya kyabanja omukyala n'atera okuzaala oda baasigaana simanyi we namutambuza nsi n'egye mbadde nzija omusaala batugobyeyo lockdown ekisuuza omutabani abadde atera okutaasa bamutwala dda ekitali akayimba bakayise ndi bweti lwa mbeera kuba Dictate Mark. Hey Dictate Mark Nala wange jebale yona gyotusaako engala Dictate Mark mukozi munange wali mu kisonga ekyo bakabaka kya CBS radio anti fe tubira wali wansi ku BBS telefina wansi Dictate akayimba agamba kakawunga muganabe lwaki ulire mbeera kale olunaku olwaleero tetugenda kunyera ntandikira wano gwatulaba yona gyosoma kwatulaba notuwuliriza muganda wange yonna gyosoma otulaba oli mu nsi ki abali Qatar Doha abali Bahrain abali Oman Jordan mugamba mutya olunaku olwaleero tutandikidde wano olunaku olwaleero emboozi nyuvu nnyo atagala jiwulira ng'emutiisa ajja kusemberaku ebbali naye onoonye wootandikira lubutereeva abatuuliza ku Rock FM online streaming mugamba mutya muli bulungi tutandise bwe tuti mu studio nina omusajja mukulu omusajja w'amaanyi nnyo bali abakyala mugamba omusajja ng'anyirira nnyo gwe baleese naye tujja kutandikira tumanye ntanda ki gyatuleetedde olunaku olwaleero nsaba ssebo atubuuzeeko abakuwuliriza nabatulaba butereevu ku Sebi Track Extra UG. Alright, basebo ne banyabo ndi wasanyu nnyo okubanga
nange nkyaziddwako ndowoozeddwako mwebala okuba nti mutuninga in mutuwuliriza mutulaba mutugoberera neneebaza buli omu yenna afisaawo kadeta afisaawo obudde n'agamba no nina okulaba ebifa mu ggwanga kubanga omukutu ogw'amazima guleeta ebintu ebizimba abantu ambona abalimbi esiri musajja w'amaanyi nnyo ndi omuntu wa bulijjo ng'abantu abalala kale mu studio nina omwami ono tugenda kuba tunywamu emboozi eyamba omuvubuka eyamba omuntu yenna ali mu bulamu buno bwayitamu obwa bulijjo naddala kaseera nga kano ketulimu aka lockdown balwadde biki ebibanyigiriza naga tunywe emboozi y'omwami ono omukulu Ssennoga. Yes sir. Ogamba otya oli bulungi mukama akyampadde ekisali bulungi Ssennoga ono namulese waliwo biseera bisinga tubeera mu society tuwangala n'abantu ng'oluusi awangala n'akawuka ka mukenenya kitegeera naye nga alina that stigma tasobola vaayo okukkiriza nti ndi mulwadde ate lwatavaayo wabaawo ebirala ebiba byeyongerako in the process. Olunaku lwaleero nkulese ozenga olina testimony gwe ng'omuntu awangala bayita butya bulwadde okuba n'akawuka ekyamazima kiri nti omwami Ssennoga njagala yeegerere Ssennoga omuntu bw'ayogera ku kawuka ka bulwadde bwa mukenenya kikisooka okugira mu mutwe. Alright, nze Hassan Ssennoga nze Mr. AIDS okuva mu Ssennoga Initiative for Positive Living ekitongole ekibudaabuda n'ekitangira tubudaabuda abalina akawuka ka mukenenya ate nga twekebakeba eddimu ly'okutangira abantu oba oli awo obutakrosinga ku jeno generation yaffe abalina akawuka tugamba nti gwe alina akawuka weekuume nako gwe atalina akawuka togezaako n'ojja eno gye tuli kubanga medication eya buli kanaku mira abamu yesinga n'okubajja mu race ne ba giving up obulamu nga bukoze ki obulamu nga bukalubye so n'olw'ensonga eyo Ssennoga Initiative for Positive Living yavaayo nesalawo negamba no tulina okulwanyisa one stigma two okulwanyisa n'abaleeta stigma mu bantu kubanga stigma tejja yokka erina abantu beere abagireeta that is one two eriko beekosa ekyokusatu waliwo kyetutya self stigma stigma eyaddala nga yiyo gwe wenyini we stigma wemalamu amaanyi gwe wenyini ng'omuntu okitegeera wemalamu amaanyi nga gwe omuntu so kitegeeza ki kitegeeza nti omulimu ogwaffe kuzzaamu maanyi na kubeerawo mu mbeera we batwetaagidde manyi omuntu alina akawuka atuka ne yeetaaga omuntu naye nga maama tamwagala heva yamuzaala dadi tamwagala wadde yamuzaala baaba tamwagala wadde azaalibwa naye so nga tewali n'omu ayagala munne so being that nti omuntu oyo aba asigadde ku bwa Katonda ng'ali yekka kitegeeza nti ffe nga initiative we tuyingirirawo ne tutandika okubudaabuda omuntu oyo n'okumuzaamu amaanyi n'okumulaga nti buli muntu alina essuubi buli muntu alina hope oba buli muntu alina second chance. That second chance is tomorrow. Ssennoga omuntu bw'awulira nga wayita Ssennoga Mr. AIDS why would you call yourself AIDS? All right. Kakati omuntu yandyagadde otangazimwe kakati story eno etrendinzeeko kubanga testifying a lot emirundi giwerako naye briefly yenze omuvubuka eyafuna akawuka ka 2016 nakajja ku sugar mami nali 16 17 in between there nakajja ku mukyala nsinga obukulu najja okutegeera nti aliwa myaka 4 mu 3 naye nga tegimulabika so omukyala yansiga obulwadde n'amala ne yeewaana n'okwewaana you know yansiga obulwadde n'amala n'agamba bukyali kikusaanira avuuka temugwa muzunga nnyo yes wali weyita nnyumba nti nkuzimba I mean nkussa amadinisa nkusiiga langi nkussaamu enzigi male nkupangise bampengamu sente annually oba monthly. Ssennoga omuntu atulaba twagala tutandika emboozi eno omeetinga otya omukyalo ono oba yakusanga wa oba kyajja kitya okubanga omeetinga n'omukyalo that age ey'emyaka 16 17
oba okyali muvubuka muto abalenzi tuba tukyali oluusi abawala bagimuka nabanga akuze naye abalenzi tuba tukyali bato wa meeting otyo omukyalo tutumye ku mboozi eyo. Well, briefly nze nazaalibwa omukyala omugenzi kati yali eddira nsenene nekitange yali eddira fumbe omwami omugenzi kati so omukyala wa nnyana awummula mirembe ne Muzeeyi Ahmed Kigozi Senoga era awummula mirembe, so be bazadde abanzaala naye nafuna chance embi nti nze twayisinganya ne bakadde bange olunaku lwenzaalibwa ne mami wange lwafa. In fact nze bampa amawule nti saayonkako saafuna ku bwomi bwa kuyonka. Yafiira muleba? Mami wange yalumizibwa nga agenda okunzaala naye obulumi bwamukwata ali mu nnimiro mbunga agenze kusima muwogo kati bamusanga agudde ng'amaze okunzaala naye ng'embeera mbi, in fact ng'afudde. Kati ba hunters abayizzi nze be banjoola kuba bali bamumanyi around ku kyalo ki? Nakaseke. Yes, yeah. Nakaseke Zanta. Then kati abamumanyi be banjoola yoola ne banzulusa ate ewaka mama we yali akola ki we yali abeera ne bantwala abakadde abakukyalo nabo bamanyi ne batandika okumbudaabuda era bampa amawulire agamba nakulira ku mata agasoya ono omukamule ow'omu nnimiro. Amawulire gayitingana bino byennyumya babinyumiza bunyumiza. Amawulire gayitingana Senoga nzaaliddwa olwo mu kuzaalibwa then nekubira taata wange okumutegeeza nti omukyala azadde omwana nange bambikiramu. Taata bamugamba nti omukyala azadde omwana afudde n'omukyala afudde. Awo no ne muzeeyi pressure nemujjawo. Nkuze mbulamu nga ndaba entaana mu kaseera ako kennyini. Yes, muzeeyi nga bamubikidde. Muzeeyi bamubikira omukyala azadde omwana amuzadde naye olumuzadde omwana naafa n'omukyala n'akola ki naafa. Nze bambika then ne taata pressure nemujjawo olw'amawulire ago. Take an example nga bakugambye nti okoze losi ya mirundi emeka fiirwa at least omukyala oba osigaze omwana oba ofiirwa omwana osigaze omukyala wabaawo hope. Wali nga ntaale kati buli palina second chance nga bakubise ne bagamba nti ogenze ne maama bagamba nti baabika bakubirikidde taata nti omwana gwe bazadde afudde ne nnyina naye akoze ki afudde. Bagamba nti waliwo second option muzeeyi teyaddangulu. Awo we yazirikira mukama n'amutwala era nsabira bakadde bange bonna gye bali gye bawummudde bawummule emirembe. I'm here not to disappoint you. Yes, kye baali bansuubiramu ebintu bisoba naye bw'omanya okusobya kwonna otereeza n'otoddamu kusobya then ne Katonda aba musanyufu eri obulamu bwo. So abakadde ne bafa naye bampa amawulire nti abasiraamu bwe bafa tetugira bino simanyi tulinde enkya luli kuba kutwalirawo. Kati mu kutwalirawo jjajja azaala taata yali mukadde wa myaka 8 kind of baserabidde ne bateekayo mike ne babaziika kubanga maama wange ne taata bayanjuligana traditionally si bino naye bino ebyobuwangwa. Then ng'endagaano yaabwe egamba nti daddy waaziikibwa ne mami walina okukola ki okuziikibwa, so baali bakukijja kimu. Jjajja azaala taata omukyala bava okuziika mbu n'akuba omulanga n'agamba abazzukulu bombi mbaleseeyo bwe yagwa wansi naye teyavaawo. So mu bulamu nkuze ndaba entaana 3 ndaba eya maama ndaba eya taata n'eya jjajja omukyala azaala taata. Abo nabo bwentyo bwenkula. Omuntu okula ng'oli mulekwa nga toyina mama toyina taata mulimu ebigambo ebijja bikugoberera. Abampuliriza abajja balaba story yange gyenzize enkola emabega yonna kuba nti ebigambo obiddiŋŋana ennyo olumu bitama ababiwuliriza. However mbaamu abayiga kuba olunaku olukya wabaawo omuntu omupya waliwo omupya agenda okulaba story atagiwulirangako atagirabangako. So nayita mu mbeera enzibu
wakati mu kuwanyisiganya obulamu bwange nga nkulira mu famire eno n'ogenda mu ndala nodda mu ndala watali maama watali taata. I thank God nti nkuze kati nsobola okusalawo nti ngenda kulya kino, ngenda kulya kiri, ngenda kulya kiri. Twebaza Katonda nti wendi. Naye emabegako nze nkuze n'ekyawa, nga nakyawa obulamu bwange 1, nga nakyawa banninaanye 2, nga nakyawa ekitonde ekiyitibwa omukyala, naddala omukyala owa brown. Omukyala omweru. Nga nakyawa ekiyitibwa omukyala owa brown besides omuzungu. Abavubuka nga baagala abakyala. Naye nga nakyawa omukyala ayitibwa natereera kati obwongo bwatereera. Naye nkuze nakyawa ekiyitibwa omukyala omweru. 1 nakula we nakulira walingawo omukyala family mwe nakulira sijja mwogera gyali mulamu. Namwekazako lya senga. Senga obondaba nzikiriza nkunyumyeko kuba nkwagala nnyo. Then kyala yali mweru nnyo era nga mweru azin mweru naye nga ate oba oli awo yalina kasente n'akemebwa n'ayongeramu ku kizigo n'akola ki n'ayongera okutukula n'atukulanga ettungu. naye yampita amannya mangi yagamalangako emirembe. Nze nga tebampita Ssennoga ewaka, bampita gwe kino, gw'omwana w'omufu, gw'omutemu, gw'embwa yawana eriwa. Nze nno okumpita Ssennoga nga waliwo omugenyi era nga bampita Ssennoga mutima guntyemu kanyo manya nti waliwo akyadde nga si wa bulijjo. Bino nze mbyogera Ssennoga olw'ensonga byali kunze. Gwampuliriza omuvubuka funamu ekyokuyiga, omuzadde, omwana, naawe ajja atugoberera. Bino nyinza obutabigamba mwana wo personal like maaso ku maaso, naye nkutuma bimuŋŋambire nti wotolibeera ebigambo by'omuzadde biwaawala matu g'omwana obudde bwonna. Maama yatugambanga, tata yatugambanga, Ssennoga yatugambanga. Bino mbikutuma biŋŋambire omwana wo aleme kukula nga bwe nakula. Bw'anaakula nga bwe saakula, n'akulira mu mikono nga mirungi, n'abamukuziza bajja mwesimbisa. Ne bw'oli mulekera nawe gye webase olyebaka mirembe. Waliwo enkomye ng'omukyala antuuma amannya amangi, Ssennoga nga waliwo omugenyi. Ebintu ebizibu ennyo. Nze gwolaba saayambalanga ssaati na mpale. Nayambalanga essaati yange yali mpanvu nnyo ng'ekoma eno wansi. Lwaki yali mpanvu? Era yannyamba okungulira empanvu. Empale yali gyeri naye ng'erina ebizibu emabega eno. Kati essaati yannyambanga okubikka ebizibu ebyali emabega eno ku mpale gye nali nnina. Ajjukira kaki zaffe ez'edda mwe twasomeranga, ye empale gye nali nnina. Era nabuuzanga lwaki mpitibwa omutemu. Ne bampa amawulire abaali banjagala okummanyisa nti Kuzzi watta maama wo. Maama wo yafa ng'azaala gwe, ekyo kikuyisa omutemu. Kuva olwo ne ntegeera nti Ssennoga siri muntu. Nakula n'ekyawa nga sagala kumanya what next. Nebaza omwami Bakaali, omu ku baami abankuza, era sijja kumwogerako nnyo kinene wabula okumwebaza. Yampeerera primary paka 7. Era time oyatuuka. 7 ogimalako ine emyaka emeka? Sorry? 7 ogimalako ine emyaka emeka? Nyinza obutakugamba myaka olw'ensonga. Nze nganze omuntu nange okutandika okunkolera national ID. Twatuula nze abatanzaala nze Innocent, Madam Deborah baani ne tuluka munaaye emyaka gye matela ku ID kubanga n'abandi baali baŋŋamba nti wazaaliwa maka bwe guti. Ba mukadde Mutima, ba mukadde Kimbugwe, ba nimpulira amannya bonna bagenzi olwaleero. So n'ab'ekika abandi badde bansembeza baali bamboola olw'ensonga mbu taata wange bwe yali musajja amuddugavu nnyo ate maama bwe yali wakataketake ne bazaala omwana munga mweru, mbu nali mweru nnyo. Ne bampitanga muzungu, gwe kazungu. Kakati abakaki abatabulanga, maama si mweru nnyo, taata kagongolo muddugavu, bazadde omwana mweru muzibu. Nenkulanga mbolewa, toli wafumbe noonya ekikakyo, toli wafumbe noonya ekikakyo, toli wafumbe noonya ekikakyo. Nze banjagadde just of recent nga bawulidde Ssennoga, uyo yali ku radio yayogera Ssennoga, Ssennoga yakola, Ssennoga yakoze kino. So
ekika kyange netandika okukomawo mpola mpola gyendi. So ye embeera yaliwo. So malako P7 omwami yalina abaana bangi ewaka, Mami Bakali long live, ne baatazaala weebali nga bali awo balya enkumbi ng'ekaaba emisana n'ekiro. Era mwami n'aŋŋamba nti Ssennoga omazeeko naye twagala kunoonya ssente za senior za secondary. N'atuula nange n'angulira ejjambiya, n'angulira embazzi, n'angulira file ewagala, n'angulira akadomola ka lita 5 akapya. N'aŋŋamba ogenda mu kibira, ogenda kutema nkoma, tufune ssente ezigenda okwongerayo, ensimbi z'ogenda okufuna kwe tugenda okwongereza osobole okusoma weeyongereyo. N'ambulira bino wammanga, obutasoma buluma okuze ate buluma weebase. Nti bye yaŋŋamba, ne mubuuza lwaki buluma weebase ate ng'oto tuba tunyuma. N'aŋŋamba bw'okula banno bagenda okukola ng'osigala mbuliri ng'okoze otya nga weebase. So genda okole nange ntetenkanye ngatteko obulamu bujja kutereera. Ne mugamba good. N'abingulira n'abimpa. Nagenda mu kibira mulundi ogwasooka n'entema enkoma. N'ogwaddako mbala emirundi ng'etaano gye nagenda nga ntema enkoma ezo. Bw'obeera oli mu katale ofuna emikwano egy'akatale. Bw'oba oli muzannyi wa mupiira tofuna mikwano gya ludo, ofuna gy'aba mupiira. Ne woba oli mubbi muganda wange era emikwano gy'ofuna gya basazi ba nsawo. So kaakati ne woba oli malaaya era awo olina okutambulira. Nange nafuna emikwano gye tuyita abalombe, kubanga abatema emiti ne bookya amanda, abatema enkoma. So nenfunayo omukwano mu mikwano mita Habert yali atema enkoma. Nali musajja mumpi mutono, andi kasajja kasiwuufu ate nga andi kanafu. Ne bampa omulimu gumu okutema enkoma nga nsuula wansi. Bo bakutule bamale beetike paka ku main. Nagukola ne gutuuka ne gunkeeta. Simala ku wiki nga sirwadde, mpulira obulumi mu mugongo, olumu ngenda saagala. Ajjukira bulungi ekyalo twalina ebiwuka babiyita ebivu. Oba wabirabako? Ebivu. Oli yali omulonzi waabyo. Ebivu byali bitulwaza emisujja, nalina lugabire ze muyitanga tangire ennyana engato gye nayambalanga salabya dda nnyo. Sajja oli yeewuunya agamba ng'oli mukulu gundi. So nentandika obulamu bwe ntyo. Nali sisikiriza naye olunaku lumu ngamba Habert nga muganda wange embeera mbi, nkooye okukola bino byenkola, mpulira bintamye naye nkoze ntya. Habert aŋŋamba nedda, wakibiku ne mugamba nkoze ntya ofuna ku ssente naye nga simenyesa ate nga sibbye, nkoze ntya. Bannange togezangako okwegomba ssente, togezangako okugomba ssente nga togimenyekedde. Ssente naye si mperekeze ya sitaani yana madala. Okay, yandibadde emperekeze ya sitaani naye n'ebyandika bitugamba omuntu okuyingira mu ggulu omwavu mbw aliyingira eggulu naye ate nze ndaba nti omwavu liyinza omulema olw'ensonga omwavu aba akemebwa nnyo naye omugagga aba ali upright azina aba mumativu agenda ku church, agenda ku muzikiti, agenda alina obudde obusinza obuwaayo, naye omwavu n'aba yeekubagiza yeemulugunya buli ddakiika. Buvaamu okulimba, oluusi ovaamu n'okubba. So tandika n'okufeera. So si mperekeze ya sitaani. Kankitwale nti abazikozesa obubi abamu sitaani wagiramu. Nga ngamba Habert nga ngamba no tujja kukikolako. Nsimbi gyazifuna gwegumiikiriza. Lumu tuba tusomba enkoma yampita nali nnonye ffene ku main road. Nensooka ntwalayo ffene. Ntwalira abaeri nangamba twalayo ojje tuli ono. Kati banga deo lete n'amazzi kati nezlayo kukima amazzi. Kati mulaka amazzi kali ku kkubo. Waliwo dam. Twalina bowe ewaffe. Twalinawo dam awo. Kyali kidde bakyali kyabennyanja ne bakidibya. Ne bakolawo engeri y'akazzi. Nengera nensena amazzi. Twalina amazzi gaffe gali mazzi tunywera kadomola.
era ojja kuŋŋamba nti mwakola muki obukulwe enkonge mwabikolanga mutyo saako essaati bwoti n'osengejja nano nga osaka kadomola kuli weti nga bwonywera kuli kadomola bwoti okwewala ebizibu kugoberera ebirala so mba nnonya amazzi Albert n'ayimirira nangamba lindako okugenda nina omuntu gwenkyalinda wano nengedde ng'emmotoka ye ne tuyimirira kukuba n'entuula mmotoka neeyitawo double cabin kino ndikyogera paka lwe ndiva mu nsi yali double cabin yanzigi 2 yali ya white in color number plate UPP 125 mukyala yagivuga alina galubindi ku maaso yali mukyala mweru muwanvu njagambanga bwatyo bwali nakuba eŋŋombe Albert nadduka ne mugamba olagawa nagamba nzija nindaawo nadduka yamalira dakiika ntono nnyo n'akomawo nagamba omuntu oli omulengedde akuyita akubuuzeeko neŋŋamba nze ntiye netunulira bwe nti bwenfaanana nensika essaati yange yongere okukka okubikka ebizibu byange gwe balina okubuuza ow'emmotoka yampita mbuuza ne mugamba agenda kumbuuza ki tewaŋŋamba toyagala ssente nga tomenyese ne mugamba alina nagamba genda oyogere naye nengera naŋŋamba sebo ogamba otya neneesika nze gwayita sebo akuyise ssebo gwe kisaati yes ne mugamba gye ndi nnyabo nenfukamira nga tofukamira nambuuzaako oli bulungi okola mirimu ki ne munyira ntema nkoma nkola ne Albert yaani ne mugamba oyo omwami ya Albert ne mugamba yoyo tomumanyi nti tikasa mutegede nti Albert kakati mpa ku simu yo kubireko enkyawe naba nze nkwetaaga nyumyeko naawe namugamba nze sirina simu nanga toyina simu kale enkya kumakya ssaawa 2 ngenda kujja eno nga ngulidde essimu nga mulimu ne layini muli bitundu kyawo nkugambye tulina kaseke zibakusanga yes so nkugulidde essimu tekamu ne layini nkuwe otandika obulamu obulungi kwenakubiranga naawe nonkubiranga kati safunamu kubikulira okona kugamba lwaki ampa essimu nasaba essaala nfune ssente nga simenyese essaala eringa etandise okuddibwamu zitandise okulabikako Albert we yali amusiibula yamuwa emitwalo emeka 2 okitegedde bwe yali ansiibula yampa emitwalo emeka 4 yakubisa mu muzooli emulundi gumu nampa emitwalo 4 nankuta naŋŋamba nti oli mugambe nkuwadde emitwalo emeka 2 naye olwalaavu yali wakati wange ne Albert namugamba mpadde emitwalo 4 lwakuba ŋŋambye sikubuulira ntikyalina bakimpadde neze naagimpadde era zitereke ziizo nozikwasa Albert nemukwasa tereka nemubuuza omukyalo omumanyi timumanyi nemugamba ŋŋambye enkyagenda kujja mpa essimu naye ŋŋambye ku makya ssaawa 2 mukuume ku muyembe wali tulina omuyembe gwa koonaawo engeri yakapasika bayolezangawo nnyo bweyagala okwoza nga jatimawali amazzi ku ddaamu nga gyayolezaawo then nga nange ŋŋenda nakeera nalina tampeko yange twasanyesanga buti akabunda buti bw'ensansa asanyaka nkakutta amazzi mu tampeko ngeze ku muyembe we nasenyeza amannyo omuntu nga simulaba ssaawa 5 bemba seerabidde tana guweddeyo gwasi nga lwatuuka motoka yaffe era eri eya white UPP 125 ng'ayimiriraga ewakedde dda musonyiwa munnaye nafunye ebinsumbuwanza nnyumiza jjaamu simumanyi aŋŋamba traffic officers sibamanyi owulira biwulire mpulira biwulire aŋŋamba Kampala mpulirayo buwulizi nga ŋŋamba olidde ekyokulya nga mugamba sinaba kulya obwongo obundi ku ssimu najula nga mbuuza ti simu ogireese naŋŋamba tuula wano esimu ogiraba yino gireese abajjukira essimu Siemens A35 yali ya blue in color ng'erina aerial eringa egenda okumenyeka bweti ng'eri bend essimu eriwo ne aerial ya Siemens ng'eringa egenda okumenyeka bweti kali ka blue in color nga munda mu Siemens mulimu ka line aka UTL nga tugiyita mango byaleeta tugende maaso nampita naŋŋamba kale Senoga
essimu ngenda gikuwa bwe nnaaba nva eno nga nva eno gye ngende mu kyalo bwe nnaaba nzirayo e Kampala nga nkuwa essimu ne mugamba nze wendi wano saatema ku lukoma yadde naaka olwo olunaku Habert saamunyiga kigambo kyonna wadde yali mukwano gwange nga ne sente ze bampadde juice yaziyina era yaziterese omukazi bwe yajja era yasibira ku muyembe nga ngamba Senoga twandigenze e Kampala olaba otya kati ngenda okukubyamu akafaananyi nga bye nasaba bye bijja byennyini ebirooto bitanso tuukirira nasaba ogenda e Kampala njagala okufuna omuntu ampa ssente ne mugamba kati mba ngenda kukola ki e Kampala togenda kukola emirimu gye giri eyo oyiga osala enviiri oyiga okukola ki njagala abantu bembeera nabo e Kampala ekambeerayo obwomu e Kampala kuyambe n'okuyamba tufune ssente oli muto oddeyo n'okusoma osome omukyala yakugamba yes olabika bulungi kati toyina bazadde oŋŋambye toyina maama toyina taata oŋŋambye osulawo osanze osula na mukwano gwo kati bwali kwefuulira bannanga abajja batugoberera omuntu yenna nakozesa ensobi ayita mu kyosinga okwagala bw'oba oli boola mulungi awo waayitira bw'oba oli muzannyi wa katemba mulungi awo waayitira bw'oba nga oyagala nnyo ebyamasanyu era waayitira ne bw'oba oli munnaddiini nnyo era waayitira tubeere begendereza nnyo abantu betusisinkana tunyumya nabo sharinga nabo emboozi akulaga nti ali so touching ku mboozi yo naye nga emabega waakyo nasoma bukulu tukiyita a green snake in a green plant omusoto ogwa kiragala mu muddo mu bimera ebya kiragala kizibu nnyo gulaba ye baguyitanga omusota guyina erinnya ogwa kiragala ogwo temankima obali eryo erya green temankima kale tutuuka amaze bimbuulira ebyogenda e Kampala nga ndaba siina kyenfiirwa genda Kampala olumba site muzeyi Bakali yampa nansiibula ono Habert si taata ndaba nga abenkana hayoba yali ansinga ndaba tanninaako kantu konna ne mugamba ntuulewa nangamba tuula mu maaso muto gw'omu maaso ogwo netula mu muto gw'omu maaso n'asumulula essimu n'agimpa nangamba essimu yeeyo tuvuga bino bye bintu ebyaliwo ng'amaze okunkwasa essimu yampa amateeka nangamba essimu eyo teyina kuvuga mirundi giwera ebintu nagikwata abafu obeera okola ki nange ne ndaba nga sina kyemba nkola ne ŋŋamba ye tukola endagaano ne tuzinyweza nga tetumanyi kye tukola excitement ebeerawo ng'ofunye ssente omuntu agamba nkuwa emitwalo 5 njagala emitwalo 7 in a week ngolaba kyangu n'omugamba yes nje nazikuwa munaku njazikuwa okkiriza nti ye n'ozikwata ssente z'abendi emitwalo 5 ogenda kuzza 7 naye zimala kuyitawo nnaku 3 noga naye oba nakkiriza biki kati bweyeyama nti ne mu nnaku 3 nja kuwasasiza so kibeere kyakwiga eri abantu abajja batugoberera n'abalaba bye twogera si kumala budde nakunyumisa mboozi nakujjuza mutimbagano kugufuula bize wabula oba oli awo kuyiga omuntu oyige otegeere tuweereza abantu ebituzimba exactly tambula ntuuka e Kampala kyala twavaamu gwewe nawe n'amanyi kitaalo nnyo anyway gwewe nawe n'amanyi bayita mu Kanaani kino kiri kyengera walingawo ka salon kaali kabibaawo naye ndaba kaali kalungi nnyo kaali kambaawo banzije mu motoka nnyingidde bansaza enviiri bamaze okunsala enviiri tuvuddewo tugenze mu boutique nze nali simanyi nti ye boutique tugenze mu boutique batundira engoye bangulidde empale 4 DT jean 4 bangulidde saati 4 bangulidde emisipi 4 bangulidde engatto peya 4 canvas Maradona olajuliddeko Maradona canvas ya wajambalako sajambalako nadawako in fact muganda wange yali azambala ng'avudde e Kampala banze nawe ani asinga obukulu
muganda wange yavenga Kampala nga ayambala engatto ezo tonsibaako bukulu bwo. So nga bampa engatto peya nnya eza Maradona, bampadde wallets nnya, bampadde emisipi ena vests nnya, wallet nnya zenjogedde nga buli wallet mulimu emitwalo eneena. nga wagwa mu bintu bansaze enviiri olwo ntudde mu mmotoka tweyongeddeyo ewaka era okyali muto gwa maaso banziza mu maaso era tuuke waka omukyala nsanga asikaali era nga ŋŋamba teri muntu ategeera asula bweru yaŋŋamba tewemanyiza asikaali that is one teri muntu ategeera asula bweru yagamba teri muntu ategeera katuwa obugalo atuwuliriza emboozi ya nnaku naye waliwo moments ezimu nga seno gatugere mu maaso pwegamba lwaki yabiŋŋamba teri muntu ategeera asula bweru nga nzija ayawula kunze azze waka n'asikaali akuuma ewaka nga tayagala mboozi gye tuba tunyumya ebenga ekwata naze n'asikaali tayagala mboozi so mu byonna neŋŋamba fine sijja kumweriranya in the morning musajja tuyankiranga good morning neze nga muli oyinamu kiri teri ategeera asula bweru ndabirwamu talina bulungi magezi oyo olaba ngamba good morning kategeera bulungi kati agasse nze nga nkola ki oba oliawo yandinda budde oba oliawo yandibadde nnyamba nambula wano owozze wali bwe wati oba oliawo bino byenyuma tebyandibaddewo sandibinyumiza singa nawa emboozi nawa amatu nawa aten asikaali oli yandibadde nnyamba netunyumyamu yandibadde nnyamba naye bamunsalako emmere ng'ejja mu budde kyayi mu budde nze nga sooza ayoza engoye ajja nassaako mashini ayoza engoye n'azooza n'afuluma n'agenda era naye nga mulenzi amaka galiwo ago kyengera wenyini mukyengera omwo amaka gali nakati mpulira mbu gyegali kuba yalina amaka ekyengera yalina amaka ekikookiro wano ewakiso n'amaka amalala gali gamiri ng'esatu amaka gyegali naye mpulira agamu bagatunda mbu agamu gatundibwa kubanga ebbanga ddene nga nkola enjogera ebintu bino nafunamu n'okutiisibwatiisibwa okuva omukyalo oyo naye nebaza Katonda nti bw'oba tunakutuusa kufa atofa oli ne bwatetenkanya atya lazima omala n'osurvivinga so nkyaliwo I promise people around nti ngenda kusigala nga njogera amazima amazima bajja kutukonjera ebintu bingi bajja kutuwaayiriza bajja kutusibako ebitali bituufu bajja kwogera ebikikindike bingi naye remember amazima gasigala mazima abantu gye bali abakyalina emitima emibi ku bavubuka ku bakazi abakulu ku baana abato as well n'abaana abato gye bali abalina emitima emibi ku basajja abakaddiye lwaki babeetamwa kuba mwabakola bubi mwabayisa bubi mu ntandikwa kati bakola revenge kummwe ku myaka gyammwe however report zifuluma ezennyamiza embi ezikabya nti sirimu akyatambula abasinga okumutambuza bamyaka 45 okudda waggulu nga basiga abaana 16 and above. Tutuuka omukyala nga namala emyezi 3 yampa ekisenge tomanyi kitegeeza gwe okuva mu kyalo nga tosula mu kutiya nasula ku kifaiso kyange kyali kya mbububu omanye mbububu saawa omuddo oteka mu kikutiya teka mu kikutiya nossa ku kitanda kyo ekyakkomerera ekitandika okukala akalamu butandika oyitamu ne bukufumita naye obulamu bwatambulanga ne bw'otonaabye ofunira ddala otulo obuliri tebuliiko kunaaba ne bakuyita ne bagamba ntoozuukuke ne weekanga nga tulo wakubye dda wanaabye osuze bubi naye nga weebase kituufu so
nzize Kampala bampadde ekisenge kirimu endabirwamu nagenda nge manje okweyamba batambula okumalako olujja tambula mukyalo wano wosula nokira ne toilet akatado ogenda manju ne gundi ne babita batya ebikokoma byaberangayo mu toilet oluusi osanga abakulu babimazeeyo dda notetenkanya wetololo nonyesha notetenkanya so kati munju wano we nasulanga mu kisenge wano waliwo bangamba okunaaba mu maaso all the time walingawo ginayitanga embakuli nze embakuli enabirwamu mu ngalo bino bisinki esinki nagitanga bakuli enabirwamu mu ngalo yali yako binula bino zino gayika naonaaba kuza amaaso waliwo toilet ate munda wensula wenyine mu kisenge ng'olina n'akasenya buli kimu kyalingayo sabbuuni akasenya amazzi agokya n'amazzi aganyogoga obibalansinga n'onaaba amazzi time neetuuka olina engatte z'omu nnyumba ennyumba ya tiles kyokka ate mu nju olinamu engatto ezitambulirwamu. It was my first time okwebaka mu nnyumba nga ya tiles ndabirwamu erimu n'amasannyalaze. Nalina akatimba ku kitanda ke bampa, katimba ka bulijjo naye nga kaliko ne zipu. Osumulula bwoti n'oyingira n'osibawo nanga ndaba bipambulamu bwange. Faso gwali munene muzibu nga ngwebakako ne neekyusa nga ndaba sigwa. Kyalo yaja nankeberangako yankonkonanga nenzigulawo. Simanyi agendereranga ki. In the middle of the night sanga mukaga musanvu nakuwa chai zukomye chai. Myaka chai. Nakuwa chai. Namala n'agenda. Fanyola bengo mumalamu. Natambula n'agenda. Nneebaka nenzirawo nneebaka. Yakikola okumala emyezi 3. Ng'ololi waka gwe tulina kyokola. Sina kyenkola andekawo n'agenda n'akomawo nandekawo n'agenda n'akomawo. Myezi nga 3 wejaggwako. Nangamba senoga wane wange nnomba n'abantu. Ninjala nnyo omuntu nga mukebere. Bamukebera akawuka. Aleeta mukenenya. Nemugamba kyetaagisa ki? Nangamba tugende mu ddwaliro. Nemugamba tugende. N'agamba leero wabi bye byabaawo ne tutagenda. Mirundi nga 3 nga kigwa nga kiyiika. Ogwokuna yankeera bukeezi ne tunaaba nenywa chai nayisa mu motoka. Tuli mu UPP 125. Naye ku olwo waliwo omukyalo omulala eyajja n'alekayo emmotoka eyiye waka. Bw'agirekawo ne tugenda mu motoka y'emu twagenda 3. Amanye ntinda okumpi ne UNEB. Opposite UNEB. Eno ye UNEB, eno ye Kyemmanga. Owotera nga kwetu commission. Waliwo eddwaliro baayitanga twalabe ekyo medical center. Twalironya n'ennaku ezo n'aba radio station y'emu byamera ebigere. Lyavaawo. Likyalabikako ne twalinoonyaakoko n'amawulire abamu ab'olupapula olumu. Lyavaawo lyamera ebigere. Tuukaawo baamwanirizanga muzira, bamwaniriza nnyo tutuuse. Tumaze okutuuka batuwadde chai. Nze sira kudolo ligaba chai. Batuwa chai ow'amata. Nga kakeya kali waggulu. Ne batukansolinga n'otukansolinga tumuzekebera musaayi temutya binaavaamu bikize nga ndi free. Omukyalo oli bino byankyayisa omuntu omweru. Omukyalo no yali mweru. Osanga sandi kyaye muntu mweru by that moment. Naye ate nsanga omusawo oba kansala eyatukansolinga naye nga mweru muzibu ate nga ayina embalabe. Ne tuyingira munda laba n'atuggyako omusaayi naye nga mweru nnyo. N'anjako omusaayi gujja bansiba bandage. Eyakutwala yali mweru. Omukazi mweru. Naye yakuggyako omusaayi. Ne kansala atukansolinga anatubuliriza naye mweru. Ate atuggyako omusaayi mweru nnyo. Tujjako omusaayi amwe gutujjako nga ntuula ne mukyala nga agenda bagumujjako nga akomawo nga tutuula nga batukomawo batuwa results nga batugamba bivudde musaayi mwenna muli balamu. I never celebrated kuba nali sina kyamaanyi kya nnyo kyentya era omukyala nalaba abuukabuuka nali mumpi ddala nga ye omukyala muwanvu n'akutama kati nkusigira ekifaananyi nga
buno bwana bwe bani Aki ne Popo Aki ayimiridde wali nga mukyala kiwa talina ntondo tatugerezaako mukyala kyalina ntondo wane Kampala tatugerezaako nga Aki ayimiridde wali Farida nakazibwe tabe na ntondo mama nkulamusizaako nnyo mama wange Farida nakazibwe ngenda kugerezaako mami Farida nakazibwe tukulamusizaako tukulamusizaako nnyo wali mwasize mutya mwagala nnyo ebyaddala nga amuwahaaga kati laba katemba ali awo mukyala muwanvu Akiraba bwafaanana amuwadde haaga era nanjozaayoza nnyo naŋŋamba munnange okoze bulungi okujja n'okkira abalala tebakkiriza biki era tugenda kuddayo ewaka mukudda ewaka by the way omukyala ono yatweta mu ddwaliro tugambe ndowooza ono omukyala yaleka emmotoka ewaka yali amanye eddwaliro lino either baali bamanyiwo bombi obanga ono yali amanyiwo kubanga ono bamusanyukira nnyo omukyala eyantwala nooli bamusanyukira nnyo mukuddayo sijjukira twaddayo babiri fekka tugenda tutuuka ewaka ng'emmotoka yo lyetwaleseewo teriiwo kiteeza ye yasala amagezi n'alinnya n'addayo apikinga eki emmotoka ye tetwagisangawo era saalondoola mu kkubo tugenda naŋŋamba katumaze tukebera omusaayi eka ebbanga ly'obaddewo ani gw'obadde olabawo ne mugamba asikaali ani abadde asulawo nti tewali however I cannot witness kuba mbadde nsula wange nga asulawo nina mugamba siyinza ku witness nga kuba mbadde simanyi yagamba tubakisulawo babiri fekka naye mbadde nsaba bakebedde ngo ndi mulamu nange ndi mulamu fuuka omwami wange wangi batukebedde nga tuli balamuze naawe tetulina siriimu fuuka ki fuuka omwami wange atulaba Emboozi ya ddala njagala ogikwate mpola paka ngufunyemu ekyokuyiga fuuka omwami wange nemugamba omwami nga kinene kuba nakula ndaba wali ewaka nga jjajja mwami ayita jjajja mukyala amuyita mukyala nolingaba wangi mwami kati nga ndaba omwami alina kubanga musajja mukulu ddala nemugamba naye obambeere boyfriend ku myaka 16 17 awo obambeere boyfriend kuba naye nkiwulira boyfriend kyo kyange nagamba ne boyfriend manyi byakola nomanyi boyfriend byakola nemugamba simanyi ojja biyiga byangu tuvuga mpaka waka lwatuuka ewaka nzijuka n'agenda n'agamba kanzije n'agenda agula TV ennene obwiki yaŋŋamba njiguza emitwalo 9 ebitajja kunva mu mutwe bingi omuwendo gwa TV ze yagigula n'abapleti ya mmotoka n'ebyambaako agireese n'aleeta obutambi bwali butaano nagamba bulabe ofunemu ekyokuyiga bw'omala obiyiga boyfriend byalina okukola ng'ali nange n'abunteekeramu mu bitabo kinaakuka bwewo bwennyini bwe yakuteeramu nenteekamu nendaba phase ku phase process by process wabula process by process tewali naive like nali naive kuba nali nsobeddwa nga simanyi nkiddako so nendaba obutambi nembumalayo bwe nabumalayo bwali bwakumakya sijjukira oba yali Friday oba kinaye bwali bwakumakya nankeera nanga obutambi bwaweddeyo saawa eno yakugezesa byewalabye mu butambi tuvudde mu theory yes ovudde mu kibiina bakututteko mu lab yes Senoga banjisabo kale kyagwa tuyingira ekisenge kye kyali opposite n'ekyange nangamba jangu nenga omutima gunkuba kitugenda okuzaako nange omuyizi nange omaze osoma theory ogenda ko practical
nyingidde ekisenge kye omukyala naliko okweyambula. Ampuliriza nakula ndabako abakazi ku kyala abakadde gye nakulira. Munnange nga bo baba bava mu nnimiro akwata ayambula gomesi bw'ati n'asiba wano gomesi bw'ati. Kati gana amabeere nga akola ki? Gali bweru abakadde abo. Kati yeeyambula. Nenziramu n'ensiigibwa ekifaananyi kye. Nalaba mu kyalo nga ndaba abakadde. Gwe n'otakira ogamba Nedda si bwe kyali. Natya nagamba ono gy'alagawa. Najjamu engoye zonna. Kati kyendabye naawe okirabye. Kye nalaba naawe kati okirabye ali eyampuliriza. Yajjamu engoye zonna okuva waggulu mpaka wansi. Siga ekifaananyi ng'oli wa myaka 2 ng'eyeeyambudde wa myaka 45. Netandika okugezesa okuva ku kye twalaba kati nga tugezesa ekipya. Bwe yeeyambula kugamba ati Kyenkola kyokola. Yalaba nsanyusa okukankana nannyambako. okugyamu. Yes. Naye ku olwo omuzannyo ogwagaana kubanga yagezaako okunteekateeka n'ennemererwa nga si reactinga. N'afuluma nanga tofaayo yambala. N'afuluma nga munyiivu n'akwatemu kanaavuga n'agenda n'akomawo nga alina byaleese biringa mayonnaise ne mu test nga biringa mayonnaise. N'afumba amatooke n'amala ogafuma gaalimu ebinyeebwa n'agasa ku ssowaani ne tulya. Awo yadda musanyufu n'assaamu mayonnaise nalyako eminwe nga 6 oba 3 n'endiactinga. I reacted nga amaze okulya ku mmere eyo. Amaze okuwa Command Power Plus. Bakuta kutegula n'antegula n'angamba jangu tugende. Kimanyi nti otojite ne bonookola otya. Yes. Ne banaakuyako oluwendo lw'amazzi bakuyako oba ki. So nzijukira mu bulamu bwange nga ntegeera bulungi it was my first time to have sex. Ogani yange ne organs endala ne organi endala okusinkana. It was my first time. Nzijukira twakola bye twakola ne biggwa ne kifuuka routine. Nga mwekuumye. Ne kifuuka routine. In the morning, at night. In the morning, at night. Ne kifuuka in the morning, evening, at night. In the morning, evening, at night. In the morning, evening, at night. Time neetuuka nangamba Senoga firimu wagiraba naye olina paati gye walaba gy'otannaba kukola. Nemubuuza paati efaanana etya. Nangamba paati gye walaba esembayo yakozesa lulimi lwo ogani yange. Oh my God. Biwalaba byali by'abazungu byabano. Omukyala yali ayogera Luganda ng'ogyeko okuba nti yalimu eyo naye yali Munnayuganda. Abikola Munnayuganda era. Then lindako awo ku paati okukozesa your tongue. Yes. Walingawo akameeza kalinga mu sitting room n'akaleeta kali kandabirwamu konna kali metallic naye nga kagumu nga kalungi n'akaleeta n'akasimbaawo n'assaako ekigere kye. Kati nkusigira ekifaananyi gwali yajja atugoberera haddeko ekigere bw'ati kyendali okirabye. Nkiraba. Ntadde omutwe gwange wansi. Tuli wamu. Ampuliriza buli muntu alina enkola gye yakulamu. Nakatandika okuba ne appetite y'ennyama. Mbala 2 weeks from now. Okutandika kati. Appetite okulya ennyama. Nga si nnyama yakyo, nnyama ya nkoko ate enkoko nga njokye nga nkaze. In fact enkoko gye nsinga okwagala okulya oba ya KFC kuba ebaako ebintu bingi ebibuzaabuza. Otuuka ku nkoko yennyini omuwulo ogulya nga walidde bikamulali waggulu awo biki. Ennyama sigyetaaga wabula enkoko eyo enkalu ddala. Kuba nze all the time nabanga nkola bwe wano waakwata
lwakola ekyo kyeyagamba lwakola ekyo. Secondly, nakikola ogwasooka nangamba towanda, you swallow mira. Owanda olina sente oba oli munaku? Why do you came here? Lwaki wajja wano? Oli munaku, tolina sente, olina ogobera kyenkugamba mira. Ne mira, I vomited for the first time. Nangamba tofa, I will get used. Bw'omira nze mpulira emirembe. Nangamba kati ndifune ekisimulo olongooseewo. Ne nnongoosa bye nvomitinze. Nenziramu. Olomaze okusesema? Yes. Noddamu? Nolongoosa, noddamu, ne muddamu again that game. Kati ng'omira bumizi? Ng'omira. Naera at night, I vomited. Nalwawo, kyantwalira wiiki nnamba nga vomita. Ntuuka n'okunvuma, nangamba olitegeera ddi, olivaamu ddi amagezi. Time yatuuka, nembeera nga ndi used. Tonde nyanga omuwala ali ku luguudo eyeetunda. Batandika oba sex worker nga bakyali waka. Time neetuuka getting used into that job. Mukama amuyamba buyambi n'amujjukiza nti oli mwana muwala alina okufumbirwa, alina okuzaala, abe n'ekitiibwa, osetolinge. Tugezeko okulwanyisa oba oliawo embeera eno. Kikwasa ennaku omwana omuwala ng'otuuse ogenda kwanjula, omwami omufunye, ng'omutwala wa taata oba maama oba ssenga oba jjajja oba muti naye naaliwo. Ne bakola omukolo nga gwa kitiibwa nnyo. N'oyisa amaaso mu kidaala, olaba cameraman yakukozesa. Katumu aze ku mukolo yakukozesa. DJ yakukozesa. Akulembedde abagole yakukozesa. Driver abagendo bavuga yakumala. Nga ne Joe akawungezi aze omugezi w'omukolo yabadde naawe. Kikuba enkyukwe. Kikwasa ennaku. Kyovola abasinga obungi beekyawa n'agamba no, I will never get married. Nja kusigalanga bwendi, nja kukola byenkola, let me make cash, ensi esobole okuŋŋondera. Nga tunakunenya mwana wa muntu kumukambwa na kumukonjera ku bigambo bino, lwaki tofumbira, lwaki towasa, lwaki tokola bwoti. Lowooza nnyo kuggwe wennyini. Kino kye kiddako. Togezangako okumala obudde obungi ng'onenya omuntu. Ojja kwerabira ensobi ezizo. Wabula mubulire bubuulirizi bw'oba osobodde mu kifo ky'okumunenya. Nkiddamu, bwe tunenya abantu all the time, tusobya nnyo. Tusobya tutya? Mu kunenya tusobezaamu. Secondly, twerabira ensobi ezaffe. Ne tweemphasize nga kunenya obunenya ki? Abantu. Yulaza kubulirira muntu okusinga okumunenya. Nagenda maaso nga nfuuse omuntu ali addicted ku kintu ekyo. Nga ne bwakonkona ku papa manya nti ekindese kyekyo. Nembeera nga ndi use, nembeera nga ndi time neetuuka, nali mu mbeera eyo okumala ebbanga lya myaka nga 3. Oba 2 kind of. Time neetuuka, najja nagamba Ssennoga, omusajja yenna bw'akula akola ssente. Nkoyo kuwa ssente. Njagala okole ssente ezizo. Obulamu bukwanguyire. Genda onoonye ky'osobola okukola, nja kussaamu ssente. Ne mugamba nsobola kulima. Nagamba genda mu kyalo Nakaseko onoonye ettaka ngenda kuliggulira. Mpuliriza omulungi ndi Kampala, ndi Kyengera, bangamba ngende mu kyalo noonye ettaka. Kwata ekkubo, mubuuza mugamba munnaye ngenda tambula nti. Nagamba ngenda kuwayo obusente bwa transport n'okuyambako kuba blockers abanoonye ettaka. Bw'olifuna nkubira. Tokomawo nga tonkubidde. Ne mugamba kale nya. Ekali akakwakulizo. Ne mugamba kale. Yali yangana okumuyita erinnya lya nnyabo. Nga muyita linnya ddala. Omuyita linnya ki? Erinnya lye lyennyini. Ekyanyambako nti kati nasoma. Waliwo amateeka agafuga aba activists. Naddala abo obanga olina kyokola. Nate mulimu etteeka era eritufavoringa nga ffe. Yenja okuyimirira munne yambise njogera erinnya linamuyitanga. Erya Brevi. Brevi. Erinnya lye? Lyerinnya lye. Brevi.
bamanyiza erinnya ery'ebbanga ddene bamuyita Brevi. akyaliwo mulamu bwe mpulira nakoma muwuliza mu lockdown eyasooka ng'akyaliyo kuba yantiisatiisaakokko. So ekyo bwe kyaggwa Sugar Mami yakola bino byonna. Yes. Bwe kyaggwa ogenze nakaseke banyaniriza era ensimbi ze bampa emitwalo 40 mu wallet nali nziina negina 3 nagonga lina kankusigira ekifaananyi era nkujjukize nti nagira mu mmotoka nga banvuga okuddayo nadlayo mu taxi. Yagira mu UPP 25 nadlayo mu taxi gyesimanyi number plate gyesaakwata. Tutuuka banyaniriza mikwano gyange Habati esimu njirina tunoonyeza ettaka ensimbi nzimuwadde anguliddeko omufaliso saamanya nti aguzeko omufaliso Habati ne ka blanket baabukazaako munyola agudde ku kkubo bwalingamu ebikuubo ebya bbulu simenya ebyaki bakangulidde saamanya nti abingu nasulanga tekaterese kiku kalina kyekanoonye nasulanga wuwe ewa Habati. Time neetuuka nengende wa Mzee Bakali nangamba wakomye kunoonya ttaka webali kale ojja sulanga eri emmanga gye wasulanga awasulanga abakiga. Nengenda Habati nemugamba njafunayo akafaliso nti tofaayo tufuna omukeeka ntwalawo omukeeka tutaddewo omufaliso gwaffe tutaddewo ne blanket yaffe. Gweolina waleti zo weeziri. Nalina ensawo yange mulimu ebintu byange byonna kuba yangamba omanyi kibbanga kyogenda okumalayo sagala obeere mukyafu omuntu akusibula mu mukwano omuyitirivu olina ofuna engoye ez'okukyusa sagala ogube anagenda okuwolezanga naye bannange anyway kasanga nkuwadde ssente abuuza ekibuuzo ekikaluba n'akiddamu kasanga nkuwadde jafuna nga abooza awo bakuwoleze tugenze tufunye ettaka nga nkuba essimu nga tebagikwata esimu tebagikwata nakuba essimu nenkuba kiro nagikwata nangamba nja kuddamu kkubire naye kati siriiwo nja kuddamu kkubire bwe naabanga nkomyewo tonkubira nnyo nziramu nenkuba nangamba nagambye n'obukambe ne buvaayo toddamu kkuba simu nja kkubira nga nze nkomyewo wandibadde ogenda eka n'asikaliwo naye mulala namugambye tewalakizibwa kujja wano nga siriiwo nenkuba nga nzijako yali ampeereza emitwalo 2 yali ampaye gambye wadde adakiika meke tugende yes amasimu tagakwata nja kudda biki ojja kukomawo bino biri so munnange embeera nenkunya embeera nenyiga embeera nentambulira bubi obulamu ne bugaana time neetuuka nga anange ng'omuntu ndaba nti embeera si nnungi so funamu olusujjasujja. Oyise obanga ki otandika okufuna olusujjasujja? 1 week wiki yali emu naziyitanga sabbiiti emu nenfunamu olusujjasujja mu bufunze sujja gwannuma gwaddala ne bankeberangako baŋŋamba biki to cut it short nalwala emyaka 2 n'ekitundu gye bambalira abaali bandabirira nga ndi ku ndiri kwendi nga ndi mulwadde naye nga simanyi kinnuma natuuka ekyokusomezebwako nga bantu bansomako omuntu ajja ng'alina omwana we wa buwala najja n'olukumi lwe n'ayingira mu nju n'agamba nga kibisa ennoga bambi ngola bino obulwadde nakasukira olukumi time yatuuka ne bandabanga awunze naye nga ntegeera nasaidinga ne ŋŋamba no basibewo curtain we nali nsula ng'omuntu bw'ajja nze neewulira nti nina smell embi nebaza Habati yanzijanjaba this is so emotional. Habati yanzijanjaba to an extent nengozi nayo nangamu ng'azikola ki Habati yanzijanjaba
musajja gwe wangaala. Time yatuuka ne babika ku kyalo ne bagamba kitalo nnyo, kwaliko ka mukalakaasa, Mukama takkiriza Ssennoga atuvudde ku maaso. Kati babikanga nange nga mpulira ne tuko okwebuuza nti tuli ba Ssennoga biri abaladde ku kyalo, kuliko Ssennoga omulala omwadde gwe babisaafudde, kati nze nzirako. Bwe nalisula walingawo wansi akadinisa ng'omanya ennyumba z'abavubuka nga kandabirwamu, nga nsobola oyisambu nentunulira nendaba ani oyo akola ki ajja, ne ŋŋamba aliranyewo mugambe siriiwo, mugambe neebase. Nina be nali manyi abakazi bo ku kyalo, oyo wa Lugambo, oyo mutuuze, oyo muki, mugambe siriiwo. Naayita Ssennoga nensirika naye nga mwendi. Kale watoliimo 10 luulwo ndutaddaawo. N'adda ku mulyango n'omwana we n'aleka okumusomesa obulamu bwensi bwe butambula. Oyo kyamutusa ku ekyo yebasaawo bakazi. Yakwananga buli kiramu, yakolanga bw'ati, nga ndi kyakusomezebwako. Olwo gwe tonakuzuula sinaba kuzuula n'omuntu ajja n'aŋŋamba nti olina siriimu mba nyala kupulira nyala kumutuga because bankebera ne bazuula nga sina kawuka. Muwala gwe ne musajja gwe naawe mulenzi gwe naawe wampuliza mukyala gwe, omuntu agenda okusiiga akawuka intentionally amala kebeza nga tolina, asiiga muntu mupya. Bangi balina n'ebitabo, balina ne notebooks bwe banootinga nsize abantu 10 guno omwaka, nsize 6, nsize 9. People are there, people are heartless. Asiiga omuntu nga mupya amanyi nti alwana tola okusiiga abantu 15 omwaka guno bonna bapya. The challenge we have here abantu tetubuulirirwa. Naye nga amazima tugoogedde geego, ayagala ayige, atayagala aleme. Ne bantwala before I go to the hospital ne bambika. Bamala okumbika kati Lutamaguzi oyo honorable kati Semakula. Yeah. Omwami Lutamaguzi nga yali azze kuziika. Omwami we bannaye aziika? N'abatamukwatako abaziika. Oli musajja aziika? Ate muntu w'abantu. Oli musajja aziika bannaye. Yali azze kuziika ku olwo. Ne bamugamba kati munabyamizannyo kuva edda. Abati munabyamizannyo era nga amugamba naye omukulu. Ozze naye nga namukwano wawe mulwadde nnyo. Ali luddawa. Ne bajja ne bannona. Ne bantuuza mu mmotoka. Ne bannebasa mu mutta emabega. Ne bantwala mpaka ku Mukwano Medical Center ewa Dr. Bone. Bantuusizza, bampadde ekitanda, banneekebezze, bakoze biki. Banzijanjaba n'okumala omwezi nga mulamba. Bw'oba olina akakuka mukenenya naye ate ng'oli mulwadde, siriimu ye takutta. Wabula endwadde akawuka ze kali zikutta. Nalina TB, nalina biki, nalina omusujja, nalina ebintu bingi nga nkoze nze nanzigweddewo. Ne bantwala, ne bankolako, amaanyi nenzira engulu, nentera okusaba emmere, tandise okuddawo amaanyi ntambula, ne banzijjako omusaayi gugenze mu laabu, ne bampaaliza ati nga baŋŋamba nti ssebo olina akawuka. Eyaŋŋamba teyali musawo Bone, omusawo we yaŋŋamba ssebo olina siriimu. Olumaze okukebera buli kimu musayiba nafuna amaanyi we baŋŋamba nti nina siriimu ne ŋŋamba tekisooka kubanga nina siriimu. Bankebera dda nga ndi mulamu. Ne ŋŋamba Habati tuve wano tugende mu ddwaliro eddala nina okumanya oba nina oba sirina. Ne nkwata ekkubo tugende ku Mukwano tuze ku Tekino Medical Center. Ne bankebera ku Tekino nga siina kawuka. Ne ngenda ku Kijaguzo ne bankebera nga baŋŋamba bwali ku Tekino baŋŋamba nina. Ne ŋŋamba bano ba neighbors Mukwano Medical ne Tekino balinaaniganye ati bakommunikatinze baŋŋamba ebifaanagana. Sibikkiriza. Kijaguzo ne tukkirira. Ne mpakana nga baŋŋamba bye bimu. Kapeeka MRDT ne mpakana. Kapeeka Army Barracks ne mpakana. Era nga basanga bakebera ngo baŋŋamba olina obulwadde olina siriimu olina siriimu. Ne nkomawo ku kitanda nga gampedde. Kakati waliwo babita Innocent bali ku research oyo bali bakola about HIV ne bajja ne bafungana omuvubuka omu ne bamugamba twagala kubuuza about HIV.
kyava abagamba nti munababimbuuza nti muli basawo mugende wali ku tekino ku mukwano muyambe muvubuka munnaffe ali awo waafiira alina akawuka bamusindika ewange. Innocent ajja era awo sijjukira oba bakwatagana batana lutamaguzi naye ne bakwatagana ne bajja Innocent n'atandika okunnyambako nankansolinganga naŋŋamba nedda biki tugenze e Kampala. Tutuuse e Kampala Innocent aŋŋamba ojja kuba bulungi aŋŋumiza omutima avuze emmotoka tuzzeeyo ekapeeka MRDT wa kansala Joy ampadde eddagala tuvuga tukomawo atula amabega namuga njagala kwebaka nentula emabega tuuka ku mugga ogumba guyita Danze ne bwami yali wansi nendisuula mu Danze eddagala lye bampa nendikasuka mu nasumula ku ndaba empeke ennene neŋŋamba nze tejja kuyita mu mumiro ndikasuka mu mwala tweyongerayo kunambuuzo osudde ki nemugamba kipapula kale nitweyongerayo nitugenda tutuuka eka naŋŋamba wamize nemugamba namize ngansaba amazzi bulungi bampisa bulungi nga ntuuse ewuwo ate bampisa bulungi bampadde obuliri bakoze biki bampadde emmere banjagadde kati Innocent time etuuka wiiki namba eyisewo nga mampanda eddagala erisigaddemu kuli obadde omira amagambo ekyamazima nalisuula siremirangako naseka nagamba namanya naye sigwa osoose okusuula eddagala kati Ssennoga kankubulira amazima abantu bonna abagambanga nti olina sirimu bakulimba tolina sirimu olina bubeezi kawuka kaleeta sirimu mu musaayi gwo napapala okunoonya eddagala kubanga nalowooza nti kana akawuka bw'omira ddala kamaa ne kavaamu ne keekweka ne kawona ne mugamba nyamba tudde tufune eddagala tugende nenkya tugende n'avuga ne tukomawo ntuuka mu ddwaliro kansala Joy yaŋŋamba nedda bangi balisuula lwa butamanya lina eddagala gavumenti yerikuwa neŋŋamba otyo walaba fayira gye tugenda okukolera nti yavudde mu gavumenti ekumanyi tugikuwandiikire esobole okukuwanga eddagala mugamba gavumenti emanyi gavumenti ekumanyi nti gwe Ssennoga gy'oli era eddala ly'omira yewaayo ssente neritusasula nerigula nerireeta netulikuwa ku bwereere nemugamba mumpe eddagala ne balinda tandisomera eddagala yampisamu bubi nalina bingi wewatandika okunoonyeza eddagala notandika okujjukira liwasula mugga lyampisa bubi nendimira mira eryo namiranga empeke 9 olunaku namiranga empeke 9 eryakawuka namiranga empeke 5 alikatako ebya TB then mbanga atereramuko nenzirayo okunoonya omukazi oli yenna akawuka wakkiriza nti ono mukyala kyaka Yansiga nalowooza nentuukayo ne banzigulira geeti namusanga bakola dduyiro atudde awo nagamba onafaanana Ssennoga nemugamba yenze ng'okuze ate okozekoze obadde mulwadde mugamba ddemule ki ekikuluma nemugamba bankebera nga nalwala siriimu nagamba tuula awo nentuula nagamba kyandiba ekituufu nga olwala siriimu temutuula temuwuliriza nemba temuyiga temwewumuzaako temukoowa nina emyaka emeka olowooza nemugamba simanyi ndi wa myaka 43 laba emyaka gyo bw'ogitta nze nina siriimu yakukola ekyo yagamba ebyo yes era wamujja ku nze wali weyita nnyumba nti nkuzimba nkuteekamu enzigi amadinisa nkusiiga langi mmale nkufunemu ssente buli mwezi oba buli mwaka kyewafuna kyewali onoonya
kyakusaanira kwene ku ssente zange kyakusaanira temuggwa abavubuka muzunga nnyo beera ekyokuyigirako eri abavubuka abalala. Omuntu eyakutwala n'akusiiga akawuka yakugamba ate ebigambo bwe bityo. Yes, era naŋŋamba nti oba osobola baako nayo gw'osiiga entana y'omu ng'enyiga baako gw'osiiga lindako entana y'omu ng'enyiga baako gw'osiiga oleme kufa wekka naye bw'oba olina gw'osiiga tolina ssente oŋŋamba I can support you financially naye nkuwa essente n'obaako nayo b'osiigako oleme kufa wekka naye bw'onoomira eddagala ojja kubeerawo obeeko b'osiiga nga nze bwendi naye wano ewange ate tokyalinawo kifo. Gundi yange yali eweddeko period eyange ng'alina gw'asiiga omuki omulala wewagiraawo waliwo era aliwo waaliwo kye nategeera era muvubuka waaliwo yali aliwo kyo kye nagambye nti abantu bafuga bubi ssente zaabwe so kyankuba wala nenzirayo ewa Innocent nenzira ku chupa still nenziramu nendwala awo wenyini Senoga. Buno bubaka bugenda eri abavubuka ebiseera bisinga akasente kano nga tukakoleredde oyagala akasente akamangu akangwira akokwangwira yangwira nga tokamenyekedde njagala vuga motoka ya kabi njagala kola bwenti fune sugar mami nze kyamazima kiri kimu experience zenfuna mu bachali banga bazze banyumiza emboozi z'enjawulo teri sugar mami ayagala protected sex oba kuyita okwambala kutuyita okwambala taliyo ampakanya ajje ambuulire nti baali yebaseko ne sugar mami namugamba nti yambala kodom. So guys, we have to be open at times okuwiriza gino emijiji gyaffe naddala ffe abakyali abavubuka esente tuzagala yes ozifunye otya tumenyese oyagala sente za mukeeka oyagala vuga motoka ya gundu oya Senoga avuga motoka ya bei njagivuga nga sigikoleredde naye njagivuga muganda wange emboozi ya Senoga ndowooza okuba twatandise ogiwulira paka wano wetuli ayina amatu awulire naye mwetuuka era Mukama yannyamba nenzijanjabwa nempona. Innocent big up okoze omulimu gwa bbeeyi okunziza engulu. Honorable Lutamaguzi Samakula kwagala nnyo PK okoze omulimu gw'amaanyi owenakaseke MP wange. Honorable omulala Alan Mayanja Sebunya okoze omulimu gw'amaanyi naye wenakaseke eyeri endala yali eya Saida Bumba okoze omulimu gw'amaanyi. Herbert oba Luyima Vincent okoze omulimu gw'amaanyi nnyo n'abantu abalala siyinza kubamalayo ebitongole bingi bize bitambula nange. Maudme ekoze omulimu Taso Uganda ekoze omulimu Serving Lives ekoze omulimu Slam mukoze omulimu gwa bbeeyi n'okunjigiriza okunsomesa okumpeerera okunfuula omuntu omuki omulala. Era Innocent yatuula n'abantu bangi nze nzekka alina bakansala ababeera 2 mu abataano kubanga njogera n'abantu bangi mu kwogera n'abantu abangi bingi bye mbabuulira ate mba njagala kuyiga ate ebirala nga bingi buli muntu alina kyampa supercharger abantu bangi Kemgisa Barbara abantu bangi sola bamalayo Humphrey bangi so ne batuula ne baŋŋamba Senoga oli mutono nga ggwe olina okukola ekintu ekisinga obunene olina okukola association weegatira abantu boolabirira abantu bozaamu amaanyi bozaamu essuubi. Saakola nsobi ne tubatiza mu linnya lyange Senoga Initiative for Positive Living. SIPLA ekitongole ekibudaabuda ekirabirira ekikumaakuma n'ekitangira abatanafuna kawuka kufuna wabula abalina akawuka okubazaamu amaanyi okubakumaakuma okulabira abo ffe tubategeera. Currently Senoga ng'ogijjeeko nti efuluma ebbali Senoga alina abaana they are 36 living with HIV. Abamu tubajja ku streets abalala tubajja mu maziika g'abantu baabwe nga bafudde abalala bajja buzi abalala bajja mu ngeri ez'enjawulo best Nakaseke. So
naye nga ndi hosted by Islam wenkolera emirimu gyange n'okulabirira abantu mu ngeri eza bulijjo. Nebaza Katonda guno mulimu ngukoze nagwa bannakyewa. Abantu abatuyambako be bamu abatuwa platforms ez'enjawulo ne mutunoonya ne mutu hostinga ensi neetumanya ayagala okutuyamba n'atuyamba nga tuyisire mu ddoboozi eryowamu erya social media. And social media is broad. Etambula. Yes. Bantu batulaba. Yes. Ojeko nti mainstream we baba giraba but Yeah. social media etukibwako muvubuka asokerwako. Yes. So kati mu byonna mukoze kyamaanyi. Yeah, wentuuka okwebaza buli radio station, buli munnamawulire, buli avuddeyo okuteeka ettaffaali ku ddoboozi lya Ssennoga, siyinza bamalayo. Naye ngamba bwe nti I will shout. I will keep on shouting to the nation mpaka ng'ensi etegedde. People living with the HIV, they are more valued. Bakyali mu value ate ey'amaanyi. What you do nofuka MP, we can as well do it. What you do nofuka mama w'eggwanga, we can as well do it. Byoyogera ku muzinda, we can as well say it. Ne batuwuliriramu. Beetuze nga balina akawuka. Abantu basudde obutwa, basudde emiguwa, bazzeemu amaanyi, bazzeemu essuubi, baleseemu embuto ne bazizaala, bali bagenda ozijjamu olw'ebigambo bye twogera. Okututuukirira, kusharingako naffe, okugabanako naffe, n'okutunoonya in person. Kyannaku maka ogwaggwa, lockdown eyaggwa, twafiirwa abantu baffe. Nafiirwa abantu 9 living with the HIV, stigma, bali balina ebizibu, balina amabanja, enjala ebaluma, bali ku ddagala. Atunze essimu temuyambye. Nganze bwe natunda eyange Siemens A35 15,000 teyanyamba. Atunze omufaliso kimuyambye. Alina amabanja more than mufaliso. Ne tubulwa obuddukiro. Twatambuzanga eddagala ku bicycle. Lwofunye sente n'otula ku bola ne bakuba emiggo. Ng'otwalira mu lwadde. Otwalira mu lwadde ne bakuba emiggo mu lockdown eyasooka. Tetwa giving up. Ndi omu ku bantu abajja okufiira mu field. Even this week ndi mu kutambuza ddagala. Olabye wano zini eddagala. Olabyeko. Katubalageko. Soko balageko eddagala. Omukulu watuukidde wano abadde ava kutambuza ddagala era liri mu nsawo eno mweri atambula nalyo atwalira abantu batasobola kutambula okuli batuusaako era omulimu guno akwasiza maanyi tugira omuntu n'omuwa emyezi g3 kano katwala bbanga ki mwezi gumu kaneno 30 days kaneno yes 30 days kati omuntu omuwa paketi ya myezi emeka ya myezi 3 no olw'entambula tewali ntambula tewali ki n'okwata emyezi n'ogaji no myezi g3 kinokola ki genda naye tulina challenge omuntu omupakingira eddagala lya myezi 3 agende amire eddagala naye bangi tebagenda kulimira batusuubiza bwe batyo lwaki olw'ensonga nti ekyokulya ekyokuza eri omumwa tewali mmere munnaye gavumenti yatulowoozaako bweti mwebale mwatulowoozaako bulungi ne mutuwa eddagala ery'obwereere mwebale nnyo ne mulekawo bodaboda ez'okututambuza mwebale nnyo ne mugenda muggala emirimu ali wava ssente eza transport alinya bodaboda anti bodaboda bazilekawo zitutambuza naye ne bagenda baggala emirimu awali wava 10 eky'omuntu ono gula akawunga kaanaalya ng'amira eddagala nze nebaza gavumenti okuba nti eyambye abantu bonna babawunsa simanyi namwe baladio presenters ebayamba tena tulowoozaako luli baabawa eddi bawa bayimbi bawa abayimbi bawa babawunsa bawa ne ba sex workers bamalaya nabo babawa ne bawa ne bapromota
nakati babawadde wawuliddemu kuba namawulire wawuliddemu kuba namawulire nawuliddemu omugagga lwasanga ayombera ssente ezo azaagala then kati ne bagabira abantu bonna naye people living with HIV twakola ki ensi eno? Let me come back to talk to people. Twakola ki ensi eno? What did we do? Are we the feba ono nyenye abasembayo? Tukole tutya ffe? Noba n'abaana ng'otambuza eddagala n'akugamba olimpadde webali nyine sigenda kulimira nawe olimanyi linyoola. Kampite ku muzindaalo guno okwebaza omwami omu Teta Myaka. CBS FM. Yampita. Netukola show. Ne watuwa akawunga. Twakaguze. Netufisawo ne balance. Netugula mukene. Netutandika okupakinga akawunga kano. Mu buveera bwa green. Ne mukene buveera bwa white. Gwa wa akawunga, gwa wa mukene. Gwa wa akawunga, gwa wa mukene. We are giving out kawunga and mukene to people living with HIV. Abalala bali ku bijanjalo babirya. People are suffering. Ministry egenda kuvayo emaleta ndiko okulangirira ensonga bino wammanga mubiwulirize bulungi era ejja byogere eya health. Sikikola nko kabira ku mpewo. Naye waliwo ekisukka. Waliwo ekigenda beyond. Bamala ne boga ne bagamba nti abantu abafuna eddagala bali bwe bati. Nze nsobola okufuna emmere gye ndya naye omwana oli agenda kujjayo emmere gy'alya. Nyizo okufuna emmere gye ndya nze Ssennoga. I thank God. Nsobola okubira innocent mpayo 10. Naye oli agenda kukubira ani? Ntuusiza eddagala ayagala ddi nkuba ate nga mutuufu. Bukyamba osula ku report ya Ministry of Health ng'erangirira egamba nti bano abantu be bali ku ddagala bano be balivuddeko ne bawa n'ensonga. Where are they? Research gwe bakola research bano be bafunye. Are you celebrating kwa abantu bafuna akawuka? Are you so happy for that? Ani agenda okuva yambe fa abalina akawuka. Nina abantu almost 430 abali ku list okufuna eddagala. Where are they getting the medicine? Bagenda difuna bameka bagenda okubawa emmere baluwa ani yavuddeyo bafune emmere gye bagenda okulya. Munnamawulire batunuza kamera eno mu muntu aba anoonya ekifaananyi n'eddoboozi lituuke ku bakwatibwako. Tetulina ayamba. Government is too busy for his people, for its people. Nkowola abantu sekinnoomu mutuyambe. Mutuwe kawunga. Mutuwe ku bijanjalo kijja kutumala. Tujja kwekwata kwa tambuze eddagala nju ku nju. Andaba ng'olina obusobozi obuteeka message ku simu yange nti nfuna ddagala bweti. Pandikira message. Ojja kusoma esimu yange ku WhatsApp. Ojja kumpa message nti Ssennoga ndi Kabalagala. Ati namba yange yeeno. Nfuna eddagala bweti byankwatira eno. Neyama nja kukikola. You can support us. Naye mu byonna nkubiriza gwali eyo. Wadde nkabya amaziga gabali ga bulumi. Teweekyawa. Kuba bw'oneekyawa akawuka tekanneekyawa. Kakulumisa bumalirivu buli lukya. Ky'osobodde okufuna kifune. Oba osobodde okulya lya ky'osobodde okufuna. Funayo akadde saba Katonda. Eno embeera ejja kuggwaawo. Buli muntu alina okukkiriza mu mutima nti ayogera ku muzinano ng'alina akawuka
talina bulungi bwongo. N'abanda bange nkaabe ku muzinda bajja kulowooza nti sina bulungi bwongo. Naye eriyo abantegeera bemmira n'abeddagala benditwalira benkumaakuma bategeera ensonga lwaki amaziga gampitamu. Ennamba yange eri 0705 49 1507 eri 0705 49 1507. Kakati waliwo ate essimu endala gye tukozesa. Essimu eyo eri abantu abalinga nze abatalina ssente, abalinga oli nga tebalina ssente naye nga beetaaga okufuna eddagala. Tulina ennamba etasala ssente ey'obwereere toll free eri 0800 100 4M2 0800 100 4M2 gikubeko yogera ekika ky'eddagala ky'ofuna. Beera mwangu eri abagikwata. Mugambe Ssennoga gwe njagala gundi kale munnyambeko. Essimu yaffe bajja mugikubako ne bagikwata. Nnyonnyola nfuna bweriti byankwatira eno ati namba yange bweti bweri tujja kutuuka wooli. Ekyokubiri temutuvuma nga tubawadde emmere nange sigirina. Myaka yampa emmere n'abawuliriza abaliko understand. Bampa emmere nsonyiwa bino byogerera wano. Bampa emmere bwe bampa emmere twagigula ku olwo ne tugitemaatema n'etambula. Nina ku lisiti abantu bisatu nga something like that abeetaaga emmere. Nyongedde okukoowoola abantu bonna. The government is too busy for us. So nkoowodde abantu abasobola otuyamba mujje mutuyambe. Tuli bitonde, tuli baana bammwe, tuli baganda bammwe n'abamu baami bammwe. Byonna mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange. Okay, ebigambo buno Emboozi okuva twatandise okutuuka ssaawa ya kakati ndowooza ali eyo gwe kikwatako yenna mu kaseera nga kano nga Ssennoga bw'atangazza ensonga eno nti gavumenti eri bize ku lw'abantu baayo. Naye omuntu sekinnoomu okyalina ekyamaanyi ky'osobola okukyusa ku bulamu bw'abantu abawangala n'akawuka ka mukenenya. Nze naawe gy'osinza nga otulaba enamba y'essimu ogifunye, ojja kuyita ku namba eya Ssennoga mubuulire nti nze nina kino ekyensobola kiyinza obbayamba, nina emmere bweri muntuuseeko mutya buli ngeri yonna oba ssente oba mmere tujja kulabika nti engeri yonna tukutuukako. Webwawo entambula nzibu naye tujja kutuukako. Oba osobola ogitikka enamba y'essimu agikuwadde. My number is there on screen ebeerawo ever. Oba osobola okunkubira enamba yange kweri bw'oba ontuukiridde it's okay. Abangi muntuukira mu inbox nga mungamba ebintu ebitatugasa. Twagala katukuluna omulundi guno tuyambe baganda baffe. Tomanya leero ye omukulu yayimba akayimba today is me, tomorrow is somebody else. Tomanya nti that somebody else ayinza okuba gwe. Yamba olunaku olwaleero oba bw'oba oyambye leero ojja kuba oyambye omwana wa kitaawo, omwana wa kojjaawo wa ssenga okutwalira wamu. Ssennoga ndowooza tetugenda kubanga tusuka wano. Tujja kuba tufuna akadde akalala okujja okukaatiza okubuulira abavubuka mu ngeri emu oba ey'enjawulo. Nja kuba mukomyawo alina bingi byayinza okukusomesa. Weewaawo oli mulwadde owangadde nabo atanabufuna kiki olina okukola okitegeera. Celebrity Extra UG ku YouTube kwe tuli obadde w'amaanyi nnyo okutambula naffe kuba gyotandikidde paka n'essaawa ya kakati. Emboozi eno ekutteko nnyo naye gwali ewaka agirabidde yonna gy'ogirabira ekutteko. Mbeere bulungi, mweraba olwa Katonda n'ensi yange. Wangaala ayi Ssaabasajja.